Moses Chibalamanga ye mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Reconciliation and Development Party nga kati kiyita National Unity Platform atabaganye n'abakulembeze ba NUP n'abategeeza nga bw'aggyeyo omusango gw'abadde abawaabira mu kkooti enkulu ng'awakanya eby'okukyusa ssemateeka w'ekibiina. Chibalamanga ali wamu ne yali ssaabawandiisi wa NURP Paul Simbwa Kagombe bagenze ku kitebe kya National Unity Platform ne beesogga akafubo ne ssaabawandiisi wa NUP David Louis Lubongoya. Paul Simbwa Kagombe ategeezezza nti ensonga ez'abatwala mu kkooti zaawedde okugonjoolwa era ne batuuka ne ku nzikiriziganya nga tewali nsonga yonna ebalemesa kukwatagana ng'abaawamu. Okwawukanako n'emirundi emirala gye tuzze mu maaso g'abannamawulire ne twogera, kino kitutte ebbanga kyogeddwako kisengejjeddwa, tukakasa nti gwe mulundi gwaffe ogusembayo kubanga nkyogedde ti amagezi ge tukozesa mu budde buno ge magezi gali gennyini ge twakozesa nga tutandika ekibiina. Kino kiddiridde okusika omugwa okubaddewo ku njuyi zombi okuva mu mwaka gwa 2020 nga Kibalama awakanya obukulembeze bwa Kyagulanyi bw'agamba nti bwamenya constitution y'ekibiina. Kibalama ategeezezza nti ekisinga obukulu kwe kuyita mu kukkaanya bagonjoola ensonga kuba ebibagatta bye bingi okusinga ebibaawula. Nze ndi muntu mukulu mu myaka gyange. Ebintu byotukoze ku ssaawa eno nebiteekyakola mu maaso biri blessed by our willingness okukola ebintu ebitwala mu maaso. Ssaabawandiisi wa National Unity Platform David Louis Lubongoya ategeezezza nti nga NUP baaniriza omuntu yenna abasazeewo okuddamu okubeegattako era tebasobola kubaggalira bweru. Tetuli transactional nga NUP. Tetuli transactional fe emikono gyaffe gibeera migule bwe kiti. Abantu baffe buli we bakomawo tubaaniriza. Ono ategeezezza nti Kibalama ne banne babadde baliko abantu ababawabya okubakozesa ensobi. First of all bawambibwa mukimanyi bulungi nnyo. Ababawamba bamanyikiddwa. Nabo bennyini bakyogerako nga bali mu kkooti. Naye ndowooza ekiseera kituuse ne basalawo ensonga ezo zigwe. Simbwa akunze Bannayuganda okubukeereza enkokola ng'ennaku z'omwezi 15 mu Gatonnya w'omwaka ogujja bagende balonde Kyagulanyi ng'agamba nti ye yekka asobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Kinajjukirwa nti mu mwezi gw'omwenda omwaka guno omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe yalabula Kibalama nga bwe yali ayolekedde okugoba omusango gwe olw'okwebulankanya okutatadde era omusango abadde yagwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokuna 2026 n'alabula nti singa bannamateeka ba Kibalama beebulankanya yali asigaza kimu kya kugugoba. Kyasanko Bernard yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.